Mananzalo y'Ebukoma Nsimbi, nze ndi emabega w'emizindaalo. Kati okay, bagiyita Pale FM 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Tuli mu program namwatulira ndi namyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Alex Mufumbiro gwe tuli naye okwongera okutaanya ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubanga zitambula. Alex, eri ensonga ndowooza tugiwunzise eya bamembers abazze okwetonda. Abantu beetonda Naye era nga bagamba nti mu Bayibuli bantu beetonda, omanyi ffe mu Bakatuliki waliyo kala akadinisa akatoito kadinisa katono ojeeyo waako bababa bansonyiwe da Uganda ligamba faaza waliwo akantu akansiiwa waiswa nti oluusi president w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo ebitundu byatuukamu abantu mubakwa statement ezo oluusi zoogerwa naye omuntu w'ekitundu ekyo aliko akabooza. Kati abamu ku bamemba be twawulidde abeetonda kubanga president Kyagulanyi bw'ayogereyo ensonga olwokuba nti bannayuganda bamugoberera ne waba tababuulidde nti oyo akoze eki bo batandikirawo. Naye ndowooza kyandibadde kyankizo oluusi okugabanako naffe ku misango egiba gikoleddwa. Ninawe njagala tugende. Yes, Abamu ku be twawulidde abazze okwetonda twawuliddeko omukulu Tebandeke. era ya kituufu Yeetonze teyeetonze? yeetonze. Yakola ki? Ffenna tumanyi ebibaddewo, ekibiina bwe kyasalawo ku nsonga abamu baavaayo ne bavumirira ekibiina abamu bingi ate era bitu naye ebigambo wansi yono abamu
Reign of Terror kyekiri kye nabanyumiza ekyalimu okutemula nga buli wa we-16 ne ba General Lafayette. Kakati ebyafaayo ebyo mbikuleetera ggwe bw'oba oli mugezi ekimala omanye nti if there was collapse of the revolution, what can have our monarchs be sustained for good? The monarch must be pro-people. Era nze nwanirira okubeerawo kwa institutions zino zonna nga ziri independent. Kyova olaba nkugamba nti mu government ya National Unity Platform tugenda kuba ne independent institutions. Bweba nga bwakabaka bubeere bwakabaka, ate bannayuganda buba bwakyabazinga bubeere bwakyabazinga, nga ali mu bukulembeze bwa pulezidenti tabalinnyirira, kuba bamwaganya kukolera abantu baabwe kubanga kiri kya buzaale, kiri inborn, tokipangisa wako kakati be bakopi abafuuka kyo. Toyinza gamba nti ze saagala bwakabaka nwandiso yeepanga okufuuka kabaka omupange, kuba nze nwanoono ow'okupanga alowooza nti ye bw'avaawo atusiga amepanga ndiyo hiyo kintu ndivyo. Era ekyo kikulaga nti njagala nnyo buno obw'obuwangwa kuba nwanoono eyeepanga. Nwanoono akola ki? Eyeepanga. Ekinwanisa eyeepanga nti nze mmanyi kabaka bw'aba akola ki? Bw'aba afaanana. Kabaka azaalibwa nga kabaka. Leaders are made, kings are born. Ako kategedi. Yes. Leaders are made, they can be made, they can be born. Abakulembeze basobola okuzaalibwa abakulembeze, basobola okuzaalibwa ne basobola okukolebwa ne babeera abakulembeze. Kabaka kabaka nzikwanisa. Kakati siyinza kubanga nwanisa apanga ate nenwanisa n'abaddala mba nekitamu kuki ku mutwe. Kati gwe atawuliriza Uliana atawuliriza n'oyagala olowooze nti ogenda kusponsoringa obutawuliriza bwo mu bawuliriza mweno program, you're mistaken. Tosobola kugikyusa reelu yaayo. We are very assertive, we know what we are talking about. Ate tetuli ba bulijjo. Nze eri gye nsibuka ndi ku record nze first personal assistant wa Katwikiro atakyukanga paka leero. Nze first personal assistant wa Katwikiro webuka. Era nze omu ku bavubuka abato biri ku record n'emmengo gyebiri n'eri gyebiri abajja emmengo okubenchmarkinga obukozibwe emmengo mbulidde bazimbe ate nze nkulidde emmengo. I'm a boy of Mengo. Kati ebyennono mbimanyi.
sibimanyi bumanya mu buwangwa ne mbimanyi mu ddagala mbimanyi mu ddagala mbimanyi mu busawo mbimanyi bindi mu musaayi so gwe bwe oyagala okuntryinga try me on another front not that one kubanga nze gwogamba ebusoga twamala ebbanga nga tewaliiwo bwakabaka ng'oli asize omukono mweno gavumenti yona aliko era ffe twalwana aliko okubaako so kitukakatako ffe mukuumirawo ate ffe tuzze tuwakanya ffe tetuli generation etawakanya kikyamu ku kirungi kye tufiirako ekitulwanyisa mu Uganda kuba Uganda tujagala nandibadde we nafuna omukisa ogenda mu Amerika yegomba yobateeke ebingi byoba tutandikirako ebyo mazzi agatukula buli wamu ekicupa kyo tewetaaga kuba na ssente z'amazzi oba toziina bana kicupa kuba buli wookyamu oteekawo ekicupa n'onywawo amazzi anze ke kakodyo ke nateekawo bana kicupa kyaki buli we balina abantu abamanyi nti babaawo bangi n'amazzi ag'okunywa gakola ki weegali twandibadde tusigala eyo naye lwaki tutwala obuvunaanyizibwa bannayuganda baatuwola ebbanja nti mmwe mukulembedde olutabaalo omugigi gwammwe mutuguse ku Uganda empya. That is why we struggle day and night to give that as a result. Tewali kirala kyonna. Okay. Bajita Pale FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Twagala tugende straight ku bulumbaganyi obwakoleddwa ku kitebe ky'NUP e Kamwokya, bulumbaganyi obwakoleddwa mu Makagumba Derek Nyeko bintu ebya mawulire getufuna bali mu kaweefube police w'ebitongole bikumaddembe biri mu kaweefube wakufeffetta balina ebyambalo byefaananyizaako ebyamagye byambalo ki balina ebifaananyiza ebyamagye ebisuuza bannamagye nga tebeebase tandikirawo waiso bannamagye tebalina tabula naye akabondo kanakyemalira akakulembera amagye nga kati mutabani we yakulembera abantu abo. Ekiwandiiko kyafulumye tulabyeko ekiwandiiko ekyekimpatiira nga kigamba nti bakutte abatunga engoye ezo official merchandise shop platform eri ebintu ebimu bitwali kulambibwa kwatiddwa kubo bakutte mwami Bukenya omu ku batabani ba ekibiina bakutte Kilaweeds caretaker wa NUP leadership school bamukutte kubalambuza tewali kye bayinza kusangawo bazeewo kwe kugenda naye ne bamuteeka mu drone abo babagyewa era bamuteeka bamuwambye kuva Kamwokya bagenze ne balumba fashion designer omuntu eyawangula ekirabo ky'ensi yonna ekyokuba omu ku bannakinku mu kutunga asobola okutungira essaati eyaawo we muli mu dakika 5 n'ogyambala ekitunga ekolagana okumala ebbanga abantu bangi bakolaganye naye bamuyita Madoyi Latif ayina essomero lya fashion and design. Essomero baalirumbye ne bamuwamba ayina emyaka 45 ne bamuwamba ne bawamba ebyalaani bye 5 ne bawamba n'abaana babadde mu kutendekebwa okuyiga omulimu ogw'ekyalaani. So kyannaku nnyo nti kino ekintu bwe kiti kituukawo bangambye ne munnaffe Ronnie Guns ayina edduuka e Mulago naye edduuka lye baalizinzeeko mwannyinaffe Monix naye bazinzeeko era Honorable Nyeko amanyidde mumanyiire wadde ekitiibwa kati gwe munnayuganda ali eyo bwe babeewa omubaka
basobola okuyingirayo ne bamenya ne beegiriisa ne batajjaayo kintu na kimu. Bwe batuuse eri ekamokya tebalina kye bafunyeeyo okuggyako okuvandalizinga ekitebe n'okwonoona ebyo ebiraga kubanga balina obujja nti National Unity Platform eyakabaawo jojuzi etandika etya essomero eri kati bannayuganda bonna balindiridde okubangulwa okulembeze Uganda ate era n'okubangulwa mu butya bwe tuyinza okwemamulako nakyemalira nga tetukozesezza mmundu. Kakati olaba nga mulimu enge, mulimu fitina, mulimu obukyayi, ne mulimu n'obunafu obwa security organs zaffe. Bakelenze kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi tekiringanga era lwakuba twakwatibwa abantu bano abatayinaamu elementary approach mu bitabo mateeka bwe gatambula. Abantu bano bandibadde eyo warrant singa babadde bagiina lowooza nti ne babadde tebagiina bandibadde bagifanishinze ne secretary general kubanga bamanyi watuula. Naye babikoze mu kwagala okwonoona nga bagamba nti ebyambalo bya NUP bikozesebwa ebifaanana ng'ebyamagye bikozesebwa era balowooza bya NUP. NUP terina byambalo bifaanana nga byamagye. NUP erina byambalo byayo. It's our clothes, engoye zaffe zanjawulo mu marking. Our paraphernalia is different. Eno giraba nti eriko logo ya people power ya chuma ya polisi ya chuma ndoza ne amagye kati ngisa agikwata kuki ku mukono naye kati okukijjanya kukoze eki
kutandise abantu babadde abala babakwata babuuza ani akulira process y'okuwandiisa abantu mwakawandiisa abantu bameka lwaki NUP yakawandiisa abantu bangi nnyo ate nga mu nnaku nya sensasi yakawandiisa abantu 2,600,000 mumumanyi ani yabagambye nti NUP yogeza 5,000,000 ezibakwasa abantu baffe bo babijjawa false intelligence kati tetunaweza 5,000,000 process yakatandika ovulo n'obukofiira bye mugenda okuvaako ate tubuva kasike nyambadde akobera wakoowa naye kati ate ffe tebatukwata kubanze kati bwonkwata notanako bwenkoma point is right. It is my right. Nkambadde buli wamu nga teri we baŋŋamba nti kakyamu nakulaba ne mu America ate kati kayinza okubulaku nkutire musawo mwensoose eno nesooka matya emba nawenendera wentakubo manenda kunoni nga ntako nezooka leka mba mulalu obaire otya kayongo so okukwatibwa kw'abantu baffe kati oli international designer naye kati n'ekibaluma ani atungira Bobby esuuti ezo n'anyuma ffe tugenda e Bufalansa naye era byetuleeta byebyo kampuni ya Naitiro namba era bwatyo oti nemutuuka ebwe zibadde bulo nebanga yeeyo ebyo bibaluma ekyo kiyinza okuba omuntu ngali ku political mission anti bano bemulowooza betulwana nabo mwemulowooza nti bakitalo nnyo golowooza nti bakitalo nnyo naye bano baali bayeekera munnange ebibaluma bitono kati gwe kanyamunyu yakubulira lwaki yakubaako enesasi naye mbu yakolobola ku mmotoka ye mbu oli yajja n'akolobola kuki ku mmotoka ye so sibe bantu boyinza okugamba nti banjawulo nnyo waliwo obubaka buno bwenjagala tufune bwe tukomawo ate tugenda kwolekera ebbaluwa ezawandiikiddwa General Museveni ezimu nga zoolekera eri Aigigi endala zoolekera magombe gali balya oyagani bainongo bagaine tyamagombe gali balya wabegomba twabagamba twabakobera twabagamba nti Museveni ajja kukuleka mu masanganzira yakulekayo yamulekayo yarikayani bantu bali ku macupa baleeta gano kati babuuza musawo nti eyo yekakkanya omutima obutassa nnyo lwaki ossa nnyo wali ozitwala zigo babuuza kati mpisa ekendeeza supiidi ya mutima kagukube owulire kagukube ne banno muwulire anti besolooza nti you know we are lawyers we are the elite people the speaker nebagamba huyo mafia ni speaker wa nani huyo ni speaker wa nani huyo mafia program kayo ngamba bannayuganda ati balayirira wallahi mugenda kulabako olunaku nga tutuuse nga bamutaire ku empingu tyayogerera wano twali ere twali tudde wano twali wano wene empingu najogerera wano nali ere twali wali tukali ere ne wano nogiidamu nairamu ni wano nga bininie ekiro kyabadde kitya bulungi onaraso makaba tulatulungi n'ebirooto wesulire nga bebi n'omufaliso ogw'omutindo ate nga muwangaazi mugongo mubiri oguluma kuwummula bulungi kyogere bakikuwe Roseform ensi y'ebirooto ebirungi الذي إن زعمتم
oyo muyizi wa Alia Junior School. Alia Junior School bebatadde omutindo mu byenjigiriza. Essomero liva ku nasare paka ku kibiina ekyomusanvu. Liri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'eddiini erazaanirizibwa. Abasomesa balungi batendeke basomesa ebyeddiini n'ebyensi. Alia Junior School lyadde ne boarding, ekifo kiyonjo nga ne security egguluggulu. Basomesa empisa n'okwogera mu bantu, kyewandiise public speaking. Basangibwa Kiryagonja Matugga, kilomita 3 ng'ova mu tawuni y'e Matugga oba ewa Kiso. Okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale okutuuka ku P7. Essimu 0752 65 47 17 ne 0781 24 13 34. Owange, nina embuuzi yo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kye kimu. Akawo. N'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold.